tubuuze kuba amaseeka mu kitundu abalabika nga bakusinga okumanya webale nnyo. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام ميم. سورة البقرة السورة الله سبحانه وتعالى yagitandisa ne aya ensirifu nga twalaba nti ebigambo ebisirifu teryasobola kubuulira makulu gaabyo okuggyako oyo nannyini kubisirisa. Singa oli asirisa ennyukuta n'atakubuulira nti ennyukuta ezo zaasirisizza ziyimiridde mu kigambo gundi ne gundi, ebisigadde oba oteebereza buteebereza, oluusi n'oteeba kyabadde ayagala, oluusi n'okibeera ebweru waakyo. Naye ffe tulina okukkiriza nti Allah subhanahu wa ta'ala ennyukuta zino ensirifu yazireeta mu ssuula ez'ebika eby'enjawulo nga kyali kubeera kusoomooza Bawarabu abaaliwo obudde obwo nti Allah subhanahu wa ta'ala asobola okuleeta ebintu bye mutegeera, n'asobola okusirisa ebintu ne bibalema okugyamu amakulu. Era abamanyi bangi nnyo bakakasa nti Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama teyatunnyonnyola, so nga naye teyannyonnyolwa ebigendererwa ebyali mu kusirisa ennyukuta ezo. Oluusi baasirisanga ennyukuta n'ebeera emu, nga mu kigambo Allah subhanahu wa ta'ala mu aya mwagambira nuun ennyukuta emu, swad qaf. Oluusi n'asirisa mu ntandikwa y'essuula ennyukuta bbiri, yasin hamim taha. Oluusi n'asirisa essatu, oluusi n'ayongerako alif lam ra, alif lam mim kaf ha ya ain sad wasin n'ebirala bingi nnyo ebyebika by'ensirisa ez'enjawulo. Naye ebyo byonna byonna Allah yali asoomolezaamu Abawarabu nti yadde olulimi Oluwarabu mulutegeera, yadde olulimi Oluwarabu mulumanyi bulungi nga lwe luzaaliranwa lwammwe, lwe baabazaala nalwo, lwe lulimi lwe mwogera, naye ate ebyo ebigambo ebisirifu temujja kusobola kumanya ebyama ebibirimu. Allah subhanahu wa ta'ala yabyerekereza. Nga abakkiriza tulina kubeera nga tukkiriza nti Allah subhanahu wa ta'ala yalagirawo amaanyi ge, awo yalagirawo amaanyi ge eri abamanyi ennimi, n'abeera nga ebyo abeerekereza tayatubuulira omulamwa gubirimu, naye nga ffe tukakasa nti nabyo byava eri Allah subhanahu wa ta'ala. Era Qur'ani nazo aya nga aya endala zetutegeera. Alif lam mim, tusigala tugamba nti Allahu a'lam bimuradihi. Zino ennyukuta ensirifu Allah subhanahu wa ta'ala yasinga okumanya omulamwa lwaki yazisirisa, zetuyita alhurufu almuqatta'a. Era amanyi bagamba nti ziri 29 essuula ezirimu ennyukuta ez'ensirifu, nga essuula esooka ye suratul Baqara, essuula esembayo suratul Qalam, eyasembyayo Nuun. Byonna tubikkiriza Allah subhanahu wa ta'ala nga bigambo bye. Essuula eno suratul Baqara egenda kubeeramu ebintu ebikulu nga Allah subhanahu wa ta'ala wano ku ntandikwa ajja kutubuulira abakkiriza n'ebitendo byabwe. Naawe weepimyemu olabe oli mu bo oba nedda. Ajja kutubuulira abakafiiri n'ebitendo byabwe. Namba 3 atubuulira abannanfuusi era atukubira ebifaananyi ebitali byangu byakutegeera okujjako eryo Allah subhanahu wa ta'ala gw'aba asaasidde. Ajja kutubuulira olugendo oluwanvu olukwatagana ne Banu Israil nga be basajja Abayahudi abaasangibwa mu Madiina, kubanga mu Madiina
mwalimu abataka babika bibiri abawarabu abamu bakasangwawo baawo baali ba Aus ne Khazraj. Abantu abo baali nga buli kaseera tebali makambugu balwana. Olwaleero dulino ne balwana, ono n'awangula, duli ono n'awangula, n'ensonga ezitaliimu z'abalwanyanga. Abayahudi bwe bajja ne basenga mu Madiina, nabo ne bakola emikago n'abantu abo. Abayahudi baali babika bisatu: Banu Kainuqa ne Banu Nadhir, Banu Qurayza, ne beekutulamu ebitundu bibiri. Abamu ne babeera nga bawagira ba Aus ne Khazraji, abamu ne babeera nga bali ku sayidi ne babeera nga bali ku sayidi yaba Aus, abalala ne babeera ku sayidi yaba aba Khazraji. Abayahudi ne babeera nga bakoze emikago ne bakasangwawo. Ababiri ku bo bakola omukago ne Banu Qurayza, abalala ne bakola omukago ne Banu Kainuqa ne Banu Nadhir. Allah subhanahu wa ta'ala nga bwe tunalaba mu maaso nga tutambudde, Banu Kainuqa ne Banu Nadhir batta omukago ne ba Khazraj, so nga ate Banu Qurayza balina omukago ne ba Aus. Ekitegeeza ky'omukago tebaali banywanyi n'abanywanyi. Bano bwe balwanagananga nga bano bajja babataasa, nabajja ne balwana nabajja ne bataasa bannaabwe, ng'entalo wakati awo tezikya. Naye wakati awo ng'Omuyahudi aganyulwamu nnyo, kubanga yali mumanyi, yalina amagezi nga yatunda ebyokulwanyisa, yalina amagezi nga yabaguza kino na kiri, bo nga balwana, ye ng'afunamu. Nga olaba abazungu bwe batukola kati, nabalwanyisa ensi nga bo be bafunamu, so nga kungulu nga bakulaga nga abakuyamba era abakutaasa era abakwagala. Allah subhanahu wa ta'ala agenda okutandika essuula eno n'ekigambo ekyo kye tulabye, Alif Lam Mim. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ذلك الكتاب, ekitabo ekyo kimukutte, ekitabo ekyo ekibaleeteddwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyabaleetedde. La raiba fiih, tekirimu kubuusabuusa, ddala kivudde eri Allah subhanahu wa ta'ala, buli agalimu mazima, tewali bulimba bukirimu, kizza okubeera nga kikakasa binnewaaki ebyasooka. Hudan lilmuttaqin, nga kirimu okuluŋŋamya abo abaana ababaagadde okuba abatya Allah. Obuluŋŋamu bajja kubusanga mu kitabo kya Allah kino, Qur'ani, ekitaliimu nkenyera yonna, ekitaliimu bulimba bwonna, ekitaliimu kubuusabuusibwa, wabula nga tukakasa nti kivudde eri Allah, n'akissa ku mubaka we Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ng'akiyisa ku mikono gya Jibril alayhi salam. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. abakkiriza abannamaddala be baliwa? Alladhina yu'minuna bilghaibi, omukkiriza atendebwa nti akkiriza ebitalabikako, gamba nakkiriza ejjana nti gyeri kubanga emubuuliddwa, ng'agimubulidde ye Allah. Allah atayogera bulimba, ng'akkiriza ery'omuliro, nakkiriza ery'okuzuukira. Oyuqimuuna salata, omukkiriza ayimirizaawo esswala mu budde bwazo, n'abeera nga yeekuuma wuzu yaazo, n'abeera nga esswala nga bw'eteekwa okusaalibwa bw'agisaala. Kati gwawe weekebere, ddala oli mukkiriza akkiriza ebyama ebitalabikako ku maaso gaffe. Oli mukkiriza ayimirizaawo esswala, esswala bw'eba yakulema, obukkiriza bwe bubeeramu ekituli. Wa mimma razaqnaahum yunfiqun, ne ku ebyo bye tubagabidde bajjako ekitonotono kye baba basobodde, ne babeera nga bakiwaayo mu kulaakulanya eddiini y'Obusiraamu, mu kubeera nti Obusiraamu butambula bugenda mu maaso, mu kubeera nga bayamba abanaku, mu kubeera nga beeyisa bulungi, bayamba bamulekwa ne bannamwandu. Allah subhanahu wa ta'ala agamba abakkiriza ebyo ebitendo bisatu, okukkiriza ebitalabwako nga bitubuuliddwa okuva eri Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oba okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala butereevu mu Qur'an. Esswala n'obeera ng'ozikuuma mu biseera byazo, n'obeera nga togattika ngattike, nga gwe buli kanaku osala nga tarawiya. Allah subhanahu wa ta'ala agamba ate ne ku nsimbi zo z'oyagala ennyo, buli lunaku n'oteekawo ku akawunti ye ya akhira,
ng'oggyayo akakatono k'oba osobodde okuggyayo n'obeera ng'okawaayo eri Allah subhanahu wa ta'ala. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك أبكرزا بنا مدربة الله ببابكرزا إبي الله سبحانه وتعالى بيسجوري بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل من قبلك ومكرزا كرزي بيسبوانغا وربيري بيرو تبتون نبيراو ibyali mu Tawrat ne Injil bannabbi bonna n'obakkiriza nga tolina gw'ososoddewo gwasosola mu bannabbi obukkiriza bwo buba bulabikanga okutya kwa Allah kulimu ekituli wa bil akhirati hum yuqinun n'olunaku lw'enkomerero nga balukakasa bulungi nti gye luli omukkiriza ateekwa okubeera ng'akakasa olunaku lw'enkomerero kuba lwe lunaku Allah subhanahu wa ta'ala lwagenda okusasulirako ab'omujjana bayingira ejjana. Saba Allah atuteeke embali yingira ejjana, ab'omuliro abatwale mu muliro. Saba Allah tutaase omuliro ne bakadde baffe n'abaana baffe ne bakyala baffe tubeere ku lunaku lw'ekiyama nga tuli mu baliyingira ejjana nga tetusoose kuyingirako mu muliro. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أولئك abantu abo betwogeddeko ala hudan min rabbihim bebali ku bulungamu obwava Allah subhanahu wa ta'ala wa ulaika humul muflihun era abo bebajja okwesiima nga tuvudde mu bulamu bw'ensi eno. Ebyo byebitendo Allah subhanahu wa ta'ala byatulaze ebyabakkiriza abatya Allah. Buli muntu asaanidde abiwulirize bulungi yeekubeko olukoba ku byo alabe oba ali mu layini yaabyo. Bw'aba nga tawezaako bisatu Allah subhanahu wa ta'ala musaba amwongere byonna asobole okubeera ng'abimalirizaayo. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إن الذين كفروا mazima babatakkiriza سواء عليهم kyekimu gye bali أأنذرتهم obatiisizza nti eriyo ekiyama bwe banaabeera nga beeyisizza bubi baakubonereza am lam tunziruhum oba tobatiisizza la yu'minun bo tebajja kukkiriza basigala nga abagubye basigala nga bakagugube tebasobola kukyusa ku mbeera zaabwe. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ختم الله سبحانه وتعالى يساني كردا على قلوبهم كمتما جابwe وعلى سمعهم نكماتو gaabwe tebasobola kutegeera tebasobola kuwulira amazima tebagategeera era tebagawulira ne bw'oba osomesezza mu matu gaabwe tebiyingiramu bibiyingira bifulumira mu kulala era mitima gyabwe tebali mukategeera n'akamu n'akeddagala ne bw'osula ng'omubuulirira kuba kusiwa nsaano ku mazzi. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti abantu ab'ekika ekyo oba okootakoota mu gaalumonde okubeerako ky'omubuulirira nga kya ddiini omutima gwe gwasaanikirwa. Allah nga bw'agambye khatama Allahu ala kulubihim emitima gyabwe yagisaanikirako dda wa ala sam'ihim n'amatu gaabwe tegawulira wa ala absarihim n'amaaso gaabwe ne bw'obalaga tegalaba basaanikirako gishawa ekisaanikira kuliko ekisaanikira ekyabuutikirako ku matu kuliko ekisaanikira ekyabuutikira ku maaso talaba kuliko ekisaanikira ekyabuutikira ku mutima tawulira tategeera. walahum adhabun adhim bayina ebibonerezo ebinene. y'omuntu abeera mu muzikiti ne basomesa okutya Allah subhanahu wa ta'ala ate bw'aba afuluma n'agenda n'engatto za banne. ye muntu abeera mu ssinzizo ng'ate Allah subhanahu wa ta'ala wano bw'oba omulaba ku ngulu ate bw'addayo kati n'agenda mu ssabo ate n'agenda okusamira. ye muntu abeera mu muzikiti ng'azze okusaala ejjuma ne basomesa n'omulaba ng'ategeera ate n'agenda n'atta munne n'amutta olwa ssente n'amutta olw'omukazi n'amutta olwa booda nti amuggyeko ensimbi n'amutta olw'okuba kino oba kiri. Allah subhanahu wa ta'ala agamba abantu ab'ekika ekyo ne bw'obuulirira ne bw'otabuulirira kuba kumala biseera.
ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين ومن الناس أتموا بانفيرير ekibinja ekirala nga be bannanfuusi tumaze okulaba abakkiriza ne tulaba abakafiiri kati Allah subhanahu wa ta'ala agamba mu bantu mulimu ekibinja ekirala naye yakuulu yoyo omuntu ayogera buli kadde amanna billahi fe tukkiriza bulungi Allah wa bilyaumi al-akhiri tukkiriza olunaku lw'enkomerero nti gyerule wama hum bimuminin naye nga mubutuufu si bakkiriza kubanga kungulu wano bakulaga kirala ate nga n'emyoyo gyabwe balimu ebigambo birala kungulu akulaga ng'omusiraamu ate ng'ewaabwe mukyala alinayo essabo kungulu akulaga ng'omusiraamu ate ng'abaana be abafumbiza batali basiraamu Allah subhanahu wa ta'ala agamba abantu ab'ekika ekyo si be bakkiriza betutegeeza abasiraamu kakumimwa naye nga ku mitima si basiraamu يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون يخادعون الله bakwenya Allah ne bamusibya ekiwaanyi wano kungulu nti bakkiriza so nga munda mu butuufu bakafiiri abawedde emirimu walladhina amanu era basibya ekiwaanyi ne babeera nga bafera abakkiriza wano kungulu nti bakkiriza nga bo wama yakhda'una naye nga mu butuufu tebalina gwe bafera tebalina gwe basiba kiwaanyi illa anfusahum okujjako emyoyo gyabwe gye bafera emyoyo gyabwe gye basiba ekiwaanyi wama yash'urun naye ekyo tebakitegeera nti beefera bokka bo balowooza nti bafera abakkiriza ne bafera Allah naye beefera bokka kifaananganako ekyokulabirako ng'omwana bw'onoomuwa school fees azitwala e Makerere okusoma ye n'akyakala naye n'omubuuza nti osoma n'akugamba nti nsoma naano n'endala buli mwaka amatikkira ne gatuuka naye ogenda okwesanga nga teyalimu abo abateekeddwa okutikkirwa mu butuufu ye muli abaakiraba nga afera kitaawe naye nga mu butuufu yeefera yekka kubanga kitaawe agenda okuvaawo amuleke nga yeeryaza amaanya yekka era agenda kaabaaga jjulujjulu nga mu butuufu yejjusa nti nettanzekka في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون في قلوبهم mitima gy'abantu abo bwe baweetegereza ebyawano kungulu bayinza okubafera ne mukkiriza naye fi qulubihim Allah agamba mu mitima gyabwe nze amanyi emitima gyabwe ndabayo maradun eriyo obulwadde eriyo kansa yakwatayo obutakkiriza nga talina ddagala okujjako okwenenya ne batereera fazadahum llahu maradan Allah bwe yalabanga bwe batyo bwe bafaananye naye n'ayongerako obulwadde obulala ne babeera nga balina obulwadde bw'obunnanfuusi Allah n'abongerako obulwadde bw'obukafiiri obw'ekika ekyawaggulu ne bakafuwalira ddala walahum adhabun alim Allah abategekedde ekibonerezo ekiruma bima kaanu yakdhibun olw'obulimba bwe baalaga kungulu nti basiraamu ate nga munda si basiraamu Allah subhanahu wa ta'ala agamba abantu ab'ekika ekyo munda eriyo obulwadde ate Allah n'abongererako ddala obulwadde ne babeera nga ne kungulu balwadde ddala omuntu n'alwala munda ate ne kungulu ne kubeera nga kulwadde ng'asobola okukola ekikolwa ekyokusalako omwana ebitundu by'ekyama Allah subhanahu wa ta'ala agamba ti omuntu oyo alina obulwadde obw'ekika ekyo mubuliza ddala olw'obulimba bwe yatulaga asobole okutuuka ku lunaku lw'enkomerero ng'alina ekibonerezo eky'obulumi وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون وإذا قيل لهم singa bamala ne bagambibwako abantu abasiraamu kungulu nga munda si basiraamu ne babeera nga basobola okukola n'ebikolobero kungulu olw'obukafiiri bwabwe nga butandise okubeera kungulu nga bweyoleka Allah agamba subhanahu wa ta'ala bwe bagambibwako la tufsidu fil ardi mulekeraawo okusaasaanya mu nsi muno emirimu gy'obwonoonefu ensi muleke kubeera nga mugibunyisaamu obwenzi ensi muleke kugibunyisaamu shiriki rediyo muleke kubeera nga basawo abaganda bazibuutikidde babunyisa enjiri y'obwonoonefu kubanga eddiini zonna ezadda eri Allah mu kubeera nti zisobola okwegatta tewali ddiini ekkiriza kusamira naye abantu bwe babagambako nti muleke okusaasaanya mu nsi obwonoonefu mu bukendeeze oba mu bujjire ddala ku leediyo zammwe kaalu bagamba bannannyini leediyo
innama nahnu muslihun fe tunoonya kulongoosa nsi bo bagamba tunoonya ensi no kulongooka mwe mu kitegeero obubi naye ffe tunoonya kulongoosa nsi abantu ab'ekika ekyo bwe batyo bwe bagamba singa omugambye nti woteeriyo gijjeemu omwenge agamba sheekhe tunoonya kubeera nga tulongoosa wakati waffe ne bannaffe abo tubeere nga tubasendasenda aziifu nti alinga alina brawa gyagenda okumukolako ng'ayingidde mu woteeri ye ng'alaba nti awe wali okulongoosa abakyala mubaleke babeere nga bambala ng'obusiraamu abagamba muleke kubatulugunyaawa n'embeera ey'okuyita obwereere yebawa emirembe gyabwe nga bategeeza ekyo nti bo balongoosa ebisiyaga bannange mubijje mu bantu bireke okubeera nga mu nsi muno bisaasaana mu byazikiriza omulembe gw'abantu ba Luutu nga bagamba nti muleke kumalako bannammwe emirembe ensi okulongooka abantu balina okubeera n'eddembe lyabwe idha qila lahum abantu ab'ekika ekyo bwe bagambibwako la tufsidu fi l ardi muleke okwonoona mu nsi muno qaalu innama nahnu muslihun baddamu nga bayinigguka nti ffe tulongoosa bulongoosa mwe mu bitegeero obubi naye nga erayire gye tukutte yakulongoosa nsi eno ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون ألا بالو Oluwarabu kitegeeza omuluganda kiga nti abangi innahum abantu abo humul mufsiduuna sibalongoosa boonoonyi walakin la yashurun naye bambi bo tebayinza kitegeera nti boonoona olw'okubanga ate bo baayonooneka ne bayitawo ne bagengewala mu boonoonefu baagengewalira ddala tebasobola kutegeera nti butuufu tebaliko boonoona bo balabanga abakola ekirungi وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا قيل لهم نيسنغ بابا غامبيدواكو آمنوا مكرزي كما آمن الناس nga bemulaba abantu abalala bwe bali mu bukkiriza obweyagaza bagamba mukkirize nga baganda bamwe abali mu ddiini endala ne bavaayo ne bakkiriza nga bayingidde obusiraamu ku mulembe ogwo Abdullah ibn Salam yali kyakulabirako kirungi nnyo buli kusomesa abasajja abaali bategeera ettawuleeti obulungi nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yajja yasala busasi ddiiro naye bwe bagezaako bagamba nti mukkirize nga bannammwe bwe bakkiriza obusiraamu muve mu kuzikirira ewali okusaasaana obwonoonyi eyo muveeyo mu ddiini awali okulongoosa qaalu beddiramu nga bayinigguka anu'minu mwagala tukkirize kama amana sufaha nga abajega bwe bakkiriza nga abasiru bwe bakkiriza mwagala tukkirize nga abasiru bwe bakkiriza ebyammwe ne baleka ebyaffe ala abange innahum humu sufaha bo be basiru abantu abo be bajega kubanga singa nabo baba bebasi ne bafumiikiriza nga buli omu alika mu buliri bwe yaligenza okulabira ddala nti mu butuufu bali mu bujego bw'ekika ekyawaggulu walakin la ya'lamuun naye abantu abo tebakimanyi kubeera nti babadde mu bujego okumala ebbanga ddene nga babagamba nti babatayirire muli bakyafu nga bagamba nti mulimba batayirira mwoyo naye olwaleero bamaze okukitegeera myaka 140 n'omusobyo nga Muhammad ayigiriza okutayirira yaba bazuukuka leeti kali baganda baabwe abaafa nga tebatayiriddwa bali bagamba batya nga babasanze ku lunaku lw'enkomerero nga bo baatayirira Allah subhanahu wa ta'ala n'abagamba mutwale amazzi abagamba ekikola ekyo ng'abo abasiru bwe bakola naye bagenza okyesanga buli ssomero bakubiriza baana mutwale amazzi myaka 140 n'omusobyo ng'omubaka asomesezza amazzi naye bambi nga bannaabwe tebabitegeera tebagamba nti mukole kino tebakkiriza Allah agamba nti tebakkiriza olw'obusiru naye tebakimanyi nti tebaliko bwe busiru amazima bagalaba naye mpaka وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون وإذا لقوا الذين آمنوا ببسسين كان بكرزا abakulu b'amadiini bali abyali ng'abayahudi n'abanaswara bwe baasinkana ng'abakkiriza ku mulembe gwa nabbi sallallahu alaihi wasallama olw'okwagala ebintu bibeere nga biggwa bulungi qaalu nga babagamba amanna naffe tuli bakkiriza nga mmwe era tukkiriza bulungi nti ne nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama naye nabbi naye ebyo nga babyogera ku mimwa gyabwe wa idha khalaw bwe babeera nga bazzeeyo mu lusiika lwabwe ila shayatinihim eri bakama baabwe abakulu eri bakaaboona abakulu nga babadde bazzeeyo eri abajeemu abakulu
قالوا ngabagamba inna ma'akum mubtufu fetulinamwe inama nahnu mustahzi'un bali tujeja bajeje tujereka bajiriki kubeera nti twagala olunaku luyitewo nga tewali kusowagana naye fetuli wamu nammwe era weekitebwe kifaanagana ku basamize omuntu bw'abeera mu muzikiti nga mukyali ewaabwe alinayo essabo Allah subhanahu wa ta'ala atubuulira embeera z'omunnanfuusi bw'ajja eno mu muzikiti abalaga nti muli mwenna naye bwadde eri mu kusamiraga nti bajjajja tesikiyinza kuva ku byaffe bya nnono fe tulinammwe eri mu busiraamu gye tuli naye situliiyo balamba tuliyo mu ebyo ebimu mu birala tetuliiyo babeera nga bajeja bujeja obusiraamu olw'obutabukkiriza mu ngeri yaabwe yonna mu kutwalira wamu. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. الله يستهزئ بهم الله سبحانه وتعالى نيابة نولد من ngeri y'obbajeja ويمدهم في طغيانهم n'abawangaaliza ebbanga eddene mu bubuze bwabwe yamahun ne batagalira omu nga babulubuuta bubulubuusi omuntu n'awangaala emyaka 68 Allah n'amuwangaaliza mu bubuze bwe nga alinga muzire adde n'aboyaana buboyaanyi nga talaba nga kituufu nca awo waali kiwaasaanidde okuba ng'atagalira omu mu bubuze abulubuutira omu essabo ligwe ateekawo ddala kino kyonooneka ayongerawo kino n'abeera ng'abulubuutira mu bubuze okumala obuwangaazi bwe bonna Allah n'amuwangaalizaamu asobole okubeera nga ku lunaku lw'ekiyama amubonereza ddala olubonerezo olwannama ddala. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى abantu ab'ekika nno be baawaanyisa ne batwala obubuze ne baleka obuluŋŋamu obwali mu kitabo kyabwe ne babeera nga batutta obubuze obwo sitaani bwe yabaguza. fama rabihat tijaratuhum obusuubuzi bwabwe obwo tebulina amagoba ge bugenda kuzaala era tebwazaala amagoba obusuubuzi bwabwe obwasuula ebya Allah ne babeera nga batuttemu bino ebiyiiye ebya sitaani bye yabateerawo wama kaanu muhtadin era tebaali bakuluŋŋama baafa tebaluŋŋamye era balinde Allah subhanahu wa ta'ala okubeesasuza olw'obutaluŋŋama so nga baalina ekitabo ne bakisuula mu guluka ne babeera nga bakirese ne babeera nga batutte ebya shayitaani ebyo bye baasalawo okuwangaalirako ne bataluŋŋamira ddala ne bava ku mugendo gwa Allah subhanahu wa ta'ala. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. مثلهم ekifaananyi ky'abantu abo bw'oba oyagala okubategeera Allah mukubi wa bifaananyi naye ekifaananyi kino ekiri mu Qur'ani kyetaaga nnyo okulowoozaako osobola okukitegeera. Mathaluhum ebifaananyi by'abantu abo aboogerebwako abalya mu lulime ne mu luzise abannanfuusi ku mateeka ga Allah abaasalawo okugoberera sitaani ne basula ebigambo bya Allah ebiri mu bitabo byabwe emabega g'emigongo gyabwe. Allah agambye nti mathaluhum ekifaananyi kye balimu kamathali alladhi istawqada naaran kiringa ekifaananyi ky'omuntu asabye bamukumira omuliro oba omuntu akumye omuliro gwe oba akoleezezza ettaala ye. falamma adaa'at ettaala eyo bw'emala okwakako bulungi omuliro n'ebeera nga adaa'at ma hawlahu emulisiza bulungi nnyo ebimwetoolodde buli kintu akirabanga bwe kiteekwa okulabika. Dhahaba Allahu binuurihim Allah aleeta ate akadde n'abajjako ekitangaala ekyo n'akijjawo. Ekitangaala bye kivaawo watarakahum fi dhulumaati n'abaleka mu gazikiza la yubsiruun nga tebasobola kulaba kubanga omuliro guzikidde. N'abannanfuusi bwe bafaanana batya. Omuliro wano gwategeeza bwe buluŋŋamu Allah subhanahu wa ta'ala bw'awa abantu mu kitabo ki Qur'ani oba Tawrayit oba Injili. Enjiri yo neeteeka n'emumulisiza bulungi nti kino tekikkirizibwa, kino kikkirizibwa, kino kisanyusa Allah, kino kimunyiiza. Naye munnange bw'amala okubiraba obulungi Allah subhanahu wa ta'ala ate n'amuggyako ekitangaala ekitegeera obulungi ebigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala
n'atandika kubeera ng'adda mu bya sitaani n'asigala mu gazikiza agazibu nga byonna takyayinako kyategeera takyasobola kulaba sitaani emaze okumuwamba asigadde mu kizikiza Allah n'amuggyako ekitangaala kye n'abeera nga tasobola kubeera nti aluŋŋama. Allah subhanahu wa ta'ala ekyo kyekifaananyi kyakubye eri abatakkiriza oluvannyuma lw'okubeera nti bategedde amateeka ga Allah ng'agabaleetedde ate bwe Allah bw'abalaba nga sitaani gye basinga okwagala n'abajjako okutegeera amateeka ne basigala mu kubulubuutira mu sitaani mu bizikiza eby'ekika ekyawaggulu. Yalya enguzi, yatta abantu, yaggyako emitwe gy'ababooda, yasala ebitundu by'abantu ebyekyama mbu ayagala emaali ogikuuma. Leero n'abeera mu bika by'ekizikiza ebiyitirivu n'abeera nga takyasobola kulaba nti ne byakola bikyamu mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala amuggyeko akategeera n'akalaba. بكم عمي فهم لا يرجعون. Sommon abantu abo basigala nga amatu gazibidde ddala tebakyawulira ne bw'obagamba nti abanga ekyo kimukola kibi. Ayingira mu muzikiti, ayingira mu kereziya, ayingira mu kkanisa ne bamubuulira amazima naye n'abeera nga agifulumamu nga bwe yazze talina kaatoddemu kubanga amatu gaggala. Bokumon bakasiru tasobola kwogera mazima ne bw'aba agalaba agatuulira ate n'ayogera ebirala ebyo ebinyiza Allah. Umiyun basigala bawangaala bazibi b'amaaso ne bw'omulaga talaba era afuluma talina kyalabye. Fahum la yarji'un tebasobola kubeera nga beddako ne babeera nga baddayo eri awalaba wabula Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti abo yabasiiringa tebakyaliko kawulira tebakyaliko kalaba tebasobola kwogera mazima aye tebakyasobola kuddayo kubanga enzikiza emaze okubabuna tebakyasobola kulaba kituufu kiyinza kubalaga kitangaala. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. أو أوبا إكفانا نيشو بوبوكي لسي بين إكفانا نيشارة الله شابا كبيرا كابان توابي چكيشو كصيب بلينغا ekifaananyi ky'enkuba nga nnyingi mina samaa'i ng'eva mu bire waggulu awo fiihi ng'enkuba eyo erimu dhulumaatun ekizikiza oba enkuba eyo erimu ebizikiza ebiyitirivu. Ekizikiza agamba ekizikiza ky'ekiro, ekizikiza ky'ekire, ekizikiza ky'enkuba yennyini wamma ggwe ng'ebizikiza biyitirivu. Waraadun naye eky'omukisa omulungi enkuba eyo mu bizikiza ebingi byeyina ng'erimu laddu ly'eddoboozi erivuga ennyo. Wabarukun ng'erimu ebimyanso mulimu ekumyansa erimu laddu ate erimu ekumyansa mu gazikiza agayitirivu agakutte ettibitibi. Yajaluuna asaabi'ahum abantu ababeera mu mbeera eyo era ddu ng'ekuba munzikiza eyitiridde ebimyanso nga bwe byesooza abantu bawalirizibwa okuteeka asaabi'ahum engalo zaabwe fi adhanihim mu matu gaabwe min asawa'ik olw'okutya eddoboozi lya laddu hadhara almauti nga batya okufa nti si kulwanga eddoboozi liyinza okubajja mu bulamu bw'ensi. Wallahu muhitun bilkafirin Allah yeetooloola dda abatakkiriza abamanyi embeera zaabwe zonna. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. يكاد البرق فوزي مكسن بلزاكو كتغيرا nti omuntu Allah subhanahu wa ta'ala gwakubirako ekifaananyi kino ye muntu awangaalira mu bizikiza kuno ku nsi eby'ebika eby'enjawulo, mu bubbi gyali, mu bwenzi gyali, mu butemu gyali, mu kulya enguzi gyali n'ebika eby'enjawulo. Allah subhanahu wa ta'ala nga singa wabaawo asomye etteeka lyonna
erigezaako okubeera nga livumirira embeera ezo zaaliko, atuuka ekiseera okwagala okuteeka engalo ze mu matu ge, aleme okuwulira etteeka liri, kubanga ddala mu butuufu bwe balisoma awulira nga limutaddeko akazito, nga limutadde mu mbeera ey'okuzikirira. Ekyokulabirako, singa omuntu aba alina ekikolobero kye yakoze ekiro, oba yasse muntu, bannaddiini ne bajja mu ssaawa y'okumuziika nga naye waali, awulira nga buli tteeka lye basoma ajjula okuteeka mu matu ge, ennwe aleke kuwulira, kubanga baba bamukomerera musumaali mu mutwe. Oba singa omuntu agenda mu muzikiti eba mu kkanisa n'abeera nga yakoze ekikolobero, naye ekikolobero ekyo munnaddiini nga kiyategese okwogerako, yeevuma n'agamba ekyandeese, n'ajula okussa engalo ze mu matu ge aleke okuwulira, kubanga buli lwawulira awulira nga asiriira, nga si yawulira wabula awulira okufiira ddala okwannama ddala. Ye Allah kyagamba nti abantu abannanfuusi amazima baba bagamanyi, naye nga bali mu bizikiza, nga tebaagala kuwulira ddoboozi livuga nga laddu mu matu gaabwe lyeriva eri baseeka. Olumamya luli ge mazima, be gasaza bwe gati mu mutima gwe, awulira ng'afa n'atuuka n'okulowooza nti oba bandabye. Era omusajja oyo buli lwabulira agendera ku nze, n'awulira ng'afiira mu kifo waatudde. Naye Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti abantu abeeyisa bwe batyo nga bakafiiri, yadde nga mu bantu tebategeerekeka, naye bonna ye abamanyi bulungi, yabeetooloola dda ku ddyo ne ku kkono, abamanyi akawunvu n'akagga. Yakaadu albarku, lutusemberera olumamya luli bwe luba lumamyiza bammya, yakhsaf absarahum, lujula okukuulamu amaaso gaabwe. Singa hadiisi esomwa oba aya n'esomwa, seeka n'aba ng'agireese ng'etangaaza bulungi nnyo, omusajja oli awulira nga kimususseeko obuzito, kumpi kwagala kubeera ng'asitukawo, kubanga aba akirabidde ddala ku liiso, ng'alabira ddala nti bali ku ye. Naye kullama adaa lahum, buli yonna olumamya kasalumyansaamunko, mashaw fiihi, batambula. Omuntu ali mu kizikiza ekiro, bw'alaba olumamya nga lumyansizza, nga teruli muraddu, awulira emirembe n'amuvinga n'atambula n'agenda mu maaso, kubanga gy'alaga aba amaze okutegeerayo. Ne wabadde yeekengera ekinnya agenda okulaba nga tekiriiwo, n'avuga n'agenda. N'omunnanfuusi singa atuula mu muzikiti, topiki gye basomyeko mu butuufu nga tekwatagana n'ebyo byakola, atuula n'akkalira, n'alabira ddala nti wamma gwe soma tugende mu maaso, gw'omanyi okubuulira. Wa idha adlama alayhim, naye singa embeera nga ekyuse, olumamya ne lubeera nga terukyasaza, kati kizikiza kyekiriwo, qaamu, abantu bayimirira mu kizikiza olw'obutamanya wawe bagenda kussa kigere. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti n'omuntu singa abeera nga imaamu amuwadde embeera ey'enzikiza, makulu nti obudde abumuddugalizza, mu butuufu awulira ekizibu ng'awulira nti batudde ku ye, takyasobola kumuvinga, ayagala okufuluma naye nga ne wayitira talaba waalabawo nzikiza. Naye Allah agamba nti walau sha Allah, singa Allah yali ayagadde, la dhahaba bisamihim wa absarihim, yali badde asobola okubajjako amatu gaabwe n'abajjako n'amaaso gaabwe, nga tebakyasobola kubeera na kano ke bawulira nti bakawulira, ke balaba nti bakalaba, nga takyasobola kulaba, olumamya ne bwe lumyansa nga talaba, makulu nti basoma aya nga tasobola kufiiringa nti bali kunze, ne bwe baba nga kugiwulira tayinza kuwulira nti bali kunze. Inna Allaha ala kulli shay'in qadir, Allah ku buli kintu kyonna muyinza. Aya ezo si zenyangu omuntu okugjamu amakulu agakwanaganye n'embeera ey'omunnanfuusi, kubanga ebifaananyi Allah bye yaleeterako olumamya eraddu, eddoboozi lyeraddu, ebintu ebyo si byangu byakwanaganya na mbeera, okuggyako ng'osabye Allah subhanahu wa ta'ala n'akutegeeza amakulu agabirimu. Saba Allah subhanahu wa ta'ala abyanguyirize eri abantu babitegeere.
يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الناس أبانهم أبانتو اعبدوا ربكم مسنزم لزوام الله الذي خلقكم ويبتوندا ngabajja mu nsi ey'emyoyo n'abaleeta mu nsi wane ey'emibiri n'emyoyo walladhina min qablikum ye yatonda abaabasookawo be munaamutyo ye yateekawo bajjajjammwe nammwe kennyini nga ye yabatonda be munaamutya la'allakum tattakuun mujja kubeera nga mubalibwamu abo abatya Allah subhanahu wa ta'ala. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الذي جعل لكم الأرض فراشا الله يبتر وينسين ونغمواليرو mwebaka kuli mutambulira kuli mutuula kuli mulima kuli mweyagalirako wasamaa binaan neggulu n'ali bazimbira nga kasolya akaliko ettaala zammwe kuliko enjuba eriyo omwezi kuliko emmunyenye Allah subhanahu wa ta'ala yabateerawo obwengule obwo nga ke kasolya kammwe n'abazimbira waggulu awo wa anzala min as-samaa'i maa'an daba bwasse okuva mu bbanga awo amazzi era mubeere nga mweyagala yo yabagamba okumutya kubanga ebyo byonna yabikola ng'abikolera mmwe musobole okumwebaza n'okumutya amazzi agassa n'agajja mu bire fa akhraja bihi n'afulumya n'amazzi ago min athamaraati ebibala eby'ebika eby'enjawulo rizqan lakum ng'ayagala mubeere nga mubyeyagaliramu nga mubikozesa mubirya amazzi muganywe ebimera mulye yo yabalagira okubeera nti mumusinze olw'ensonga z'abawadde enkukunavu nti tewali mulala atali ye ayinza kuzikola fala taj'alu lillahi andaadan kale temuteekawo awali Allah bakatonda abalala wa antum ta'lamun nga nammwe mukimanyi ti tebalina kye basobola kukola ku ebyo ebyogeddwa okuggyako ye yekka yasobola okubikola. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وإن كنتم في ريب نيسنغا mulabanga mulinamu okubuusabuusa mimma anzalna kwebyo bye tussizza وإن كنتم في ريب من بيران ملابا مينو كبوسا بوسا نوبو تاليبو ماتيبو مما نزلنا على أبجنا كيف بتسزير يوم الدوة في محمد صلى الله عليه وسلم من بيران مينا مواسواسي يوم تاليبو ماتيبو نتبين تبي السفة بليسي فأتوا كلمة متليتر يو بسورة السوريم من مثله نجا الجبوة ممتوى فرنا محمد atamanyi kuwandika wadde okusoma oba min mithlihi essuula emu efaanagana n'essuula eziri mu Qur'ani muno Muhammadi atamanyi kuwandika na kusoma zaleese nammwe mufuneyo atamanyi kuwandika na kusoma aleete essuula emu efaanagana n'eno essuula eri mu Qur'ani Muhammadi gyatuleetedde sallallahu alayhi wa sallama bwe kinaasoboka olwo mulyoke mukakase okubuusabuusa kwammwe kuggweewo mulyoke mukakase nti Qur'ani eno Muhammad yayiyanjiye kubanga n'atamanyi kuwandiika na kusoma waffe naye asobodde okuleeta ekigifaanana. Bwe mulabanga mmwe temusobole wad'u musabe shuhadaakum abo be mukakasa nti be bajulizi bammwe be muwaako obujulizi nti be bakatonda abajja okubawolereza mu maaso ga Allah nga tubadde tutuuseeyo musabe abo be muwaako obukakafu nti be bakatonda be musinza ne Allah min dunillah nga Allah mumutadde ebbali musabe baalubaale bammwe n'emizimu gyammwe n'amasanamu gammwe gabayambeko mu kuleeta Qur'ani essuula emu yokka efaanagana ne ya Muhammadi sallallahu alaihi wasallam atamanyi kuwandiika na kusoma gy'aleese
in kuntum sadiqin bwe mubeera nga mwogera mazima ti baalubaale nammwe musobola okukolaganira awamu ne mubeerako kye muyinza okukola ekifaanagana ng'ebyo Muhammadi sallallahu alaihi wasallam by'abatuusizzaako. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فإن لم تفعلوا بمبانغا تمواصبلا كشكولا نبجج موينغا شابرما نمغا بري وروالي مكاكاسيش جبرما ولن تفعلوا يتمغينغا كشكولا نبولي بدي فاتقوا النار تمبا مكولا متيوموليرو Muhammad yoyo gwabatiisa ogw'obujeemu bwammwe n'obutakkiriza Qur'ani n'obutakkiriza Muhammadi mu kyomuliro allati ogwo wakuduha nnaasu wal hijara enku zaagwo bali babantu n'amayinja uiddat lil kafirin Allah yagutegeekera abo abalibeera abajeemu temubeera mu bajeemu ne mufuuka enku z'omuliro. Allah subhanahu wa ta'ala ayagala mu mutye. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. وبشر الذين آمنوا سنسا أبا بكر زبواما ولد أجسنو وعملوا الصالحات كبكر زبابي ngabago berezaako kukola emirimu emirungi Allah gy'ayagala mawulire geegaliwa anna lahum jannatin tibagenda kufuna ejjana tajiri min tahtiha al anhar ziri kukutira wansi wazo emigga kulama ruziqu minha buli lwonna lye balibeera nga bagabiriddwa ku by'omujjana min thamaratin ng'ebibala rizqan nga kyekyokulya kye baba babaleetedde ku budde obwo qaalu bagenda kugamba hatha allazi ruzikna min qabl bye bino bye baatugabirirako ne ku nsi ddala ng'omuyembe ogulaba gwe muyembe gwennyini nga ffe n'omulaba yeffene yennyini ng'eppeera lyero lyennyini omuntu agenda kugamba nti lyeno eppeera lye baatuwa ku nsi nga tukyaliyo wa utu bihi mutashabihan bali bibaleetera nga bifaanagana mu ndabika so nga mu mpooma bya njawulo walahum fiha azwajun mutahhara balibeera balina mu jjana abakyala abatukuvu abatagenda mu nsonga nga bano ba ku nsi abatalina bwetaavu bugenda kumala kyetaago kinene yadde ekitono mu kaabuyonjo. Allah subhanahu wa ta'ala yabafuula abakyala abatukuvu wahum fiha khalidun era mbawa amawulire ag'essanyu nti bagenda kubeeramu ebbanga eritali lya kkoma mirembe na mirembe. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Allah subhanahu wa ta'ala agamba inna allaha la yastahi Allah yetayinza kukwatibwa nsonyi zibeere nti zimugaana ayadriba mathala okubakubira ekifaananyi ma kyonna ba'udatan kibe kya nsiri fama fawqaha wadde ekiri wansi w'ensiri oba ekiri waggulu w'ensiri kakibe kitono ku nsiri kakibe kinene ku nsiri byonna bikuba ebifaananyi ebyo. Aya yokukka abayahudi basooka okwebuuza ti Allah subhanahu wa ta'ala okutukubira ebifaananyi byatukubidde eby'omuliro bye tusoose okulaba eri ebyogerako bannanfuusi nti omunnanfuusi zino laddu luno lumamya Allah agenderera ki ffe tetubitegeera era tebyali byangu byakutegeera. Allah n'agamba bagambe nze siina nsonyi ziyinza kunkwata gaana kukuba kifaananyi kyonna kye mba njagadde kakibe kitono ng'ensiri oba kinene okusinga ku nsiri oba kitono nnyo obutenkana nsiri. fa amma alladhina amanu naye abo abakkiriza fayalamuuna bakimanya bulungi nnyo annahu lhaqu nti Allah ekifaananyi kyaleese ge mazima
min rabbihim agaviri Allah subhanahu wa ta'ala kubanga ensiri naawe okujjako okwawukana saizi naye era eri Allah subhanahu wa ta'ala mwegattira mu kigambo kubeera nti mwenna muli bitonde ffenna tuli bitonde nga bwe yagamba nti wama min dabbatin tiwali kitambula ku nsi wala ta'irin yatiru bijanahai wadde ekibuuka nga kikozesa ebiwawaatiro byakyo kati ng'eno ensiri okujjako nga byonna bivunanyizibwa ku Allah okubeera nti abiriisa Allah subhanahu wa ta'ala gwe n'ensiri mufaanagana okubeera nti byonna bitonde era bivunanyizibwa okubeera nga bigondera Allah buli kimu mu ngeri yakyo. Allah kyagamba nti abakkiriza bakimanyi nti mazima agavudde eri Allah waabwe wa amma alladhina kafaru naye abatakkiriza era tibayinza kitegeera fayaquluuna obawulira nga bagamba maatha arada Allahu bihadha mathalan Allah tukubira ekifaananyi ng'ebyo ebikulembedde mu kubiwakubira ebiri ku byonna ayagala ki kiki kyaluubirira okutuukako yudillu bihi kathiran Allah oluusi ebifaananyi byabuzaana by'abantu bangi olw'obutabitegeera wayahdi bihi kathiran ate ababitegedde bangi ne baluŋŋama wama yudillu bihi tayinza kubuzaana bifaananyi ebyo nakumma abantu kubitegeera illa alfasiqiina era okujjako aboonoonyi bo be batajja bitegeera era tebajja kuluŋŋama. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. abonoonyi be baliwa alladhina beebo yankuduna ahda Allah abamenya endagaano za Katonda min baadi mithaqihi oluvannyuma lw'okubeera nga bamaze okuzikwata ne bazinyweza naye wayitawo ebbanga ne bazimenya ng'omuntu yakola ne Allah endagaano ng'ayingira obusiraamu nti ashahadu nkakasa ku lulimi ne munda alla ilaha illa Allah siriddayo kusinza byawongo okujjako Allah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu nkakasa nti muhammadi muddu wa Allah era mubaka we bye yaleeta mazima nja kubigoberera naye ate endagaano eyo wayitawo akaseera mpaka aganga omuntu amanyiridde mu busiraamu n'abuleetamu olummanyimanyi munnanga ogenda okulaba nga afuukidde eddala omuntu ow'omutawaana endagaano atandise ozimenya amasaba azimba lino azimba liri bw'amala eri essubi n'ateekawo ery'amabaati bw'amala eri ettaka n'ateekawo ery'amatafaali wayaqta'uuna ma amara Allahu bihi an yusal ne babeera nga bakutulawo ebyo Allah bye yabalagira okubeera nti babikuume babiyunge eŋŋanda zaabwe baazibalagira okuziyunga ne bazikutulawo ne babeera nga babalagira esswala ne bazikutulawo babalagira okugenda okukola hijja ssente baziyina naye tebalina budde ne babalagira okubeera nga batoola zaka ne bagikutulawo yufsiduuna fil ardi wamma ggwe mu nsi ne basaasaanyaamu obwonoonefu mu ngeri omu oba endala bw'omugamba nti kino kye tuba tukola Allah kyayagala ekyo takikola naye bw'omugamba nti tugenda budde okusamira awo bonna n'abaana n'abazzukulu bonna n'emmotoka agiwayo n'ebyokulya ne basaasaanya obwonoonefu mu nsi ne badda ne mukati ulaika humul khasiruuna abantu abo nno tebeeyibaala ne bagenda kuba kuloosa ennene n'okufiirwa okwannamaddala nga batuuse mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. كيف تكفرون مينزا متيوكو كافولا نمغانو غوبريرا الله سبحانه وتعالى بياغالا تكفرون بالله كيف تكفرون بالله مينزا متيا okuwakanya Allah subhanahu wa ta'ala mateeka ge gabaleetedde wa kuntum amwatan ngalumu mwali bafu fa ahyaakum n'abawa obulamu mwali mu nsi gye mutamanyi gye mwava ne mujja mu mbuto z'abanyammwe nga ddala mu butuufu mulinga abaali abafu abannamaddala fa ahyaakum Allah laba bw'abawadde obulamu bw'ensi kati mwejo abaata summa ate nga mukimanyi nti oluvannyuma lw'obulamu yumitukum yajja obbatta summa oluvannyuma lw'okubatta yuhyikum yajja okubazuukiza abawa obulamu obulala summa oluvannyuma ilayhi gyali nga mumaze okudda mu bulamu bw'okuzuukira turja'uuna mudde eri Allah abasasule afaananako ng'oyo ayinza okuwakanyizibwa. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. والذي هو الله خلق لكم ما في الأرض يبطون لبري كمرابا من منسي كبيرين كتبا كساتشمwe جميعا بيونبري منسي يبكوليرامwe ثم oluvannyuma bw'amala okubakolera ensi eno n'agiteekako ebibasanyusa ekiteekako emigga n'ateekako olukalu n'ennyanja byonna n'assaayo ebyokulya n'abeeranga mu bbanga awo atumulisiza byonna byaffe ثم oluvannyuma stawa ila samaa'i bw'amala n'ayolekera eggulu fasawaahunna eyo zo n'azitereeza bulungi
sab'a samawati nezibere eggulu musanvu nazikola sawa sawa wa huwa bikulli shay'in alim buli kintu kyonna akimanyi bulungi nga bwe kitambula kuno ku nsi ne mu ggulu teyeetaaga kubaako kyabuulirwa. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وإذ قال ربك جكر ملزو الله يا الله سبحانه وتعالى للملائكة ng'agamba abamalayika oluvannyuma lw'okukola eggulu n'ensi akubulira nti byonna bitegeera bulungi ebiri mu ggulu n'ensi ekyokulabirako kyakuwadde ejjukira bwe yatonda zimalayika zonna n'abeera nga ziri mu ggulu eyo n'azigamba inni jaa'ilun fil ardi ku nsi ngenda kuteekako khalifatan ngenda kuteekako omusikire wange. qaalu ne bamugamba bamalayika ataj'alu fiiha osazeewo okuteeka mu nsi man yufsidu fiiha we yagenda okusaasanya mu y'obwonoonefu wa yasfiku dimaa ayiwe n'omusaayi nga buli ssaawa atirimbula banne wa nahnu nusabbihu bihamdika so nga ate ffe tubadde tukutendereza amatendo go amalungi wa nukaddisu laka nga tutukuza erinnya lyo mu ngeri yonna situkugattako kintu kirala. Amakulu nti bano bagenda kubeera nga bakusinza naye nga bakuteebekako ebirala. Kala n'abagamba bamalayika inni nze gwe mulaba a'lamu ma la ta'lamuun mmanyi kye mutamanyi. Awo waali okuwanyisaganya ebigambo wakati wa Allah ne bamalayika be kakikutegeeza ne bw'oba munene tosaanye kubeera ng'onyoma birowoozo by'abantu wadde ng'olina ekusalawo okwo naye olina okuwuliriza ki kye balowooza ku ekyo ky'oba oyagala okukola. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. وعلم آدم يجرز آدم الأسماء أمن كلها قلنا جيبينتو ثم عرضهم على الملائكة ويمرأ إبنتو يرفن منابي أنجلها إريبا ملائكة فقال نابا أنبئوني جغل منبولي بأسماء هؤلاء أمن يجيبينتو بنو إن كنتم صادقين بمبيرا موغر مزما nga mumanyi kiwanvu nti gwe ngenda okuteeka ku nsi byajjokkolako si bibyo byenjagala bwe mba nga mumanyi ebyama kale mumbuulire amannya g'ebintu bino ntegeere nti ddala temuŋŋambye mukiinako okumanya. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قالوا بامدام سبحانك erinnya litukuzibwe ay Allah la ilma lana festina kumanya jetuli illa okujjako tumanya ddi ma allamtana ng'omaze okutuyigiriza innaka anta alalimu Allah gw'omanyi byonna alhakimu ate tokola nsobi ku ekyo ky'oyagadde okukola mu butuufu okitadde mu kiseera ekituufu era ky'okoze ky'ekituufu. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. قال ناقام يا آدم كري آدم أنبئهم جغلوا بولي باملايكابو بأسمائهم أمن يجي من تيبي تكتير الداو فلما أنبأهم بيامروا كباتوا يتمكو شمو بأسمائهم أمن يجي من تيبي بيارم باملايكا قال ناقام الله لم أقل لكم سبب قامي إني أعلم غيب السماوات والأرض مني إبيو بمتصفر منيا إبيو ولا يبني مقلن منسي وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون مني بمولسا نيرو بمكويكا بففا بياموي ngate munna byolesa kungulu. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. ekyo nga kiwedde Adamu amaze okulaga kikyali. وإذ قلنا للملائكة jjukira bwe twagamba abamalayika bonna nga Adamu alayhi salaam bamaze okumutendereza nti musajja alina okumanya okusinga okwabwe. Twagamba abamalayika bonna usjudu li Adama kati muvuunamira Adamu. Fasajadu ne bavuunama
Allah subhanahu kigambo kuvuunama kiyinza okubeera nga kitegeeza okuvuunama kw'omanyi okwa bulijjo okuteeka ekyenyi ku ttaka oba okulaga obwewombeefu n'omenya ku mutwe illa okuggyako ibilisa yagaanira ddala aba yaguguba n'agaana ekyokuvuunama wastakbara ne yeekuluntaza ne yeeraba ng'omunene wa kaana min alkafirin oyo nno n'ateekebwa mu bantu abamenyi b'amateeka abajeemedde Allah subhanahu wa ta'ala. Ibilisi erinnya eryo lyamuweebwa olw'obujeemu bwe yalina naye ng'erinnya lye ery'obwebanga eryali eryedda baamuyitanga Al-Harith naye bwe yamala okujeemera Allah subhanahu wa ta'ala n'ayitibwa kyewaggula Ibilisi. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. وقلنا يا آدم اسكن وقلنا نتغامبا يا آدم وانجك وآدم اسكن جينو بيرينغو ليوبتكا وتبنكري أنت وزوجك قنمكز والجنة إجنا wano mukyala we tebaamwogera alinnya Hawa olw'okubeera nti Abawarabu baali bagulumiza nnyo omukyala nga wakitiibwa nga si kyangu okumwasanguza linnya lye era kyova olaba nga mu Qur'an baba boogera ku bakyala abasajja amannya gaabwe ebiseera ebisinga obungi googerebwa ag'abakyala ne gabeera nga gasirikiddwa olw'okubeera nti bannakazadde Abawarabu babawanganya ekitiibwa nga sibayitera kuyisa ku nnimi zaabwe mannya g'abakyala kyova olaba nga ne muka Lut bwe yali azikirira baatugamba mukyala Lut mukyala Nuh tebooyogeranga amannya gaabwe era kyova olabanga oluusi mu Qur'ani amannya g'osinga okusangamu g'abasajja okusinga b'osangamu ag'abakyala. Wano erinnya lya Hawa twalijja mu ahadith naye nga mu Qur'ani teryaliyo butereevu kulijjayo olw'ensonga zetukugambye. Qulna ya Adamu uskun anta wa zawjuka aljanna, twagamba Adamu genda obeere ng'osenga mujjana gwe ne mukazi wo wakula mulye minha mujjana ragadan mugade bugazi nga mweyagala mudde eno mudde eri haithu shiituma kyonna kye munaabanga mwagadde mubeere nga mulya awatali kubwa ku mukono wala taqraba naye temusembereranga hadhihi shajarata omuti guno fatakuna min adh-dhalimin bwe munakikola mujja kubeera mbali az'amaanya kuba munaaba mumenya etteeka lya Allah. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فأزلهما الشيطان عنها الثاني نبسير الزا كمتيوكو قبابا كانوا كلياكو نبابيران قبا كلياكو رفنجملا الثاني وكبكما فأخرجهما الله نابا فرميا mimma kana fihi mwebyo bibalimu nga bali mu kweyagala okwekitala eby'omujjana. Wakulna ne tubagamba ebitu mukke muve mujjana mugende ku nsi ba'dukum li ba'din aduwwu nga abamu eri bannaabwe banaabanga balabe nga sitaani anaabeeranga mulabe wa muntu n'omuntu anaabeeranga mulabe wa sitaani so nga ate n'omukyali eri omusajja. Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba abakazi bammwe mubeegendereze balabe bammwe. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض نتugamba mugende nga abamu eri bannaabwe adugu banaabeeranga baaduuyi nga bwe tukirabye ti omukyala anaabeeranga aduuyi eri omusajja nabwe kityo sitaani nebanga aduuyi eri mwenna. Allah yatugamba nti bakazi bammwe balabe bammwe mubeegendereze. walakum fi l-ardi mustaqarrun, ku nsi eyo gye mugenda okulya obutaka mukkalire eyo mubeere nga mutebenkerera mu nsi omwo mwe munaavanga ebyokulya byammwe bwe munaafanga emibiri gyammwe banaabaziika ng'omwo. wa mataa'un ila hin, mweyagale musanyuke muli obulamu okutuuka buli muntu ekiseera kye kinaggwangako. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. فتلقى آدم من ربه آدم يفنك بركة we kalimatin ebigambo ebiraga okwetonda n'abimuyigiriza era ne yeetonda. Fataba alayhi, Allah nakkiriza okwetonda kwe yeetonda. Innahu huwa tawwabu rahim, Allah yakkiriza okwetonda ate ye musaasizi. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني
هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قلنا تواتوكا نتبغامبا اهبطوا منها جميعا مفهمنا مكي مفهم الجنايا مugende kunsi mwenna fa imma ya'tiyannakum minni huda na yesinga obulunga mubuvanga jindi ne bubatuukako eyo kunsinga buzze kubalaga byenjagala faman tabi'a hudaya oyaligoberera obulunga mu bwange bweni bandeese fala khawfun alayhim tebalibeera nakutya wala hum yahzanuna ate tebalina kuwalira ebyo byali bakoze bibagenda okuleka kunsi. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين كفروا نيابا بتكريزا وكذبوا بآياتنا نبالين بسامتيكا غفسنغا كاليبا غباتوسيكو نباغا نوكبيرا غباغا كريزا أولئك أصحاب النار أبنو بنجندو كتكرا دلم مليرو هم فيها خالدون وبالي ميرين يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. يا بني إسرائيل أبانغم باتبني با إسرائيل غبتواتي لبانت إسرائيل يعقوب عليه السلام eyavaamu enju 12 oba ebika 12 olw'okubeera nti tukimanyi mu byafaayo ti omwana wa Yakubu alayhi salam Yusuf yaloota enjuba n'omwezi nga bimufuunamira nga be baali bakadde be, so n'alaba emmunyeenye 11 nga nazo zikola kimu be baali baganda be 11 so nga yeye we 12 ezo ze zirabika ennyumba ezaava mu Yakubu alayhi salam ebike 12 ebijja okwogerwangako wano. Allah subhanahu wa ta'ala ebbanga lye tunaamalanga tunyombojja emboozi ekwatagana ne ba Israel. يا بني إسرائيل بانجي مبتبني با إسرائيل يعقوب عليه السلام اذكروا مجكري نعمتي التي يشنجرا شانجي إيشو أنعمت عليكم شنتيككم وأني فضلتكم مزمد درانزي نبسكرمي على العالمين وبيتون دي بيون نبي علينغا وبدوبو نغمwe muri waggulu webitonde ebyo Allah subhanahu wa ta'ala muksogo yagubawa. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. وآمنوا مكرزي بما أنزلت بينزل سزا كن نبي محمد صلى الله عليه وسلم عن القرآن مكرزين النبي يا جريسي kubanga Qur'an jalese musaddiqan ikakasa bulungi erekoneram lima ma'akum ebyo byemuyina ebiri mu Tawrati tebakontana wala takunu awwala kafirin bihi sagala mubeere abasookera ddala ku mwanjo okuwakanya Qur'an ne nabbi wala tashtaru bi ayati thamanan qalila muliko okuwanyisa amateeka gange ne mufunamu ebyomuwende bino ebitono ebyokunsi eyo kiyita mu lujja. wa iyaya fattakun nzeke nyini kenyini mubumu bwange nzeke mbamutya era amateeka gange muliko okugawanyisaamu ebyammwe ebirala ebya sitaani mubeere nga mugoberera ebya sitaani musule ebyange muguluka. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. ولا تلبسوا الحق بالباطل muliko kutabula amazima ne mubeera nga mugacangacanga n'obukyamu bwammwe. وتكتموا الحق نمكويكا مزما نمكتوليرا agalanga nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nimutekawo obuchamu ntiyaliyo nimuguza abantu ekyo ekigambo ntiyaliyo ngate mu bitabu mwali amazima mukatulidde wa antum ta'lamun nga namwe mukimanyi bulungi nti ddala mubutuufu mutulidde matulire naye nga goje gali nimugamba abantu ekikyamu ekyo kimwetereddewo nti Muhammad taliyo era tabangayo mu kitabo kyaffe. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين.
وأقيموا الصلاة ميميزي الصلاة وآتوا الزكاة متولين الزكاة مالي يموي واركعوا مع الراكعين مسالنا وسارا مكتمي نابا كتما نمني مكسارا الله سبحانه وتعالى شابا غزا أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون أتأمرون الناس بالبر مراجرا بانتو بابيرين غباكولي بيرونجي غباكريزا محمدي غباكريزا بالسلام وتنسون أنفسكم نين من ميرابيرين يوجاموي kubanga bebabuuza nti Muhammad ddala mbitabu mwali nabbi abamanyi babani Israel abawarabu bwe bababuuzanga kubanga abawarabu bo baali tebamanyi kuwandiika yadde okusoma naye bwe babuuzanga abakulu ab'ebigo abayahudi ti Muhammad ddala mbitabu bammwe eyo mwe abamanyi okuwandika n'okusoma abalina tawuleti ekitabo ekyava eri Allah gy'ali namugaa nti mwe abawarabu mukkiriza oyo ffe tetuli bawarabu tuli babani Israel واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم واستعينوا بالصبر ميام بسنغنيو بغمي كريزا والصلاة نكسارا مبزيبو بيوني بانغا بيقوديو غمي كريزو تكيكو نكسارا الله سبحانه وتعالى قامت وإنها نيبين تيبي بيبي لكبيرة بنين نيو إلا على الخاشعين وكجاكو كبات الله ikigambo kusala n'obugumikiriza kinene nnyo era kyobola babanje sala awatali mukata Allah ebazanya neddane mukati yeetaaga obugumikiriza obw'ekiko ekyawaggulu ate yeetaaga okuba nti omuntu yategeera kye bayita okutya Allah الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون أبتا الله الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم ببابك كسانت المبجك سنكنا كتون دوابوي وأنهم إليه راجعون إلى نبك كسزد دلان تدوبر مجاري جبجوك الزبوا يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين يا بني إسرائيل بانجي مباتباني با إسرائيل اذكروا مجكر نعمتي التي أنعمت عليكم ويشنجرا شانجي شنتيككم وأني فضلتكم غاتم بطو فضل النبوين كيزنني nimba sukkurumi ala alalamin kubantu abaninga wombiseera byammwe nga mwe mubeera waggulu واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون واتقوا متي يوما أرنكو لا تجزي نفس begutagenda kubeera ng'omwoyo gulina kye gugasa annafsin ku mwoyo gunne waagwo shay'an kantu konna n'akamu n'akeddagala ng'omwoyo tegusobola kubaako kye gugasa mwoyo gunne waagwo n'akamu n'akeddagala okuggyako nga buli mwoyo guganyulwamu ebyo bye gwakulembeza okukola wala yuqbal minha shafaa'atun era tewali mwoyo gugenda kubeera nga gukkirizibwa kuvaamu kigambo kiyitibwa kuteerayo gunne waagwo kabega gubeere nga guwolereza gunne waagwo ogusobole okuyita mu mbeera eribeerawo ey'obuzibu wala yu'khadhu minha adlun era tewali mwoyo gugenda kukwatibwa kubeera nga guggyibwamu nguzi yonna gubeere nga gwegula eri Allah gubeere nga guwona embeera egenda okuba enzibu tewaliiwo kintu kyonna kigenda kukkirizibwa kuva eri mwoyo gusobole okubeera nga gwenunula mu busungu bwa Allah subhanahu wa ta'ala wala hum yunsarun era ng'abantu bannyini myoyo egyo si baakutaasibwa singa balibeera nga Allah subhanahu wa ta'ala tebaamusanyusa mu bikolwa bye baakola ku bulamu bw'ensi وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم
نجاكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ نجيناكم مجكرر توابا ونيا من آل فرعون abantu ba Firawo yasumunakum su'al adhabi abalinga babatuusaako ebibonerezo ebyalinga ebibi nnyo babatuusangako ekibonerezo eky'obulumi eri emyoyo gyammwe ne babeera nga bakola batya yudhabbihuna abna'akum baasalanga abaana bammwe abalenzi ne babeera nga babatta olw'okutya okuwamba obuyinza bwabwe wayastahiyuna nisa'akum ne baleka abaana bammwe abawala nga bo balamu basobole okubeera nga babaweereza babeere nga babakozesa mu mayumba gaabwe mu nnimiro zaabwe babeere bahawusigaalo baabwe wa fi dhalikum ng'ate mu ekyo ekyali kibakolebwa nga kikolebwa Firaawo gye muli balaa'un kyali kigezo min rabbikum ekyali kiva eri Allah subhanahu wa ta'ala azim ekirabika nti kyali kinene nnyo Allah subhanahu wa ta'ala ekigezo kye yali abataddeko. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ مجكريك سيرا فرقنا بكم البحر bitwaba sizinyanja nefuuka ekkubo ne mubeera nga musobodde okuyitamu ne musoboka fanjainakum ne tubeera nga tubawonyezza okuzikirira amazzi ne musobola okugayitako ne mutazikirira mazzi ne Firawuna ne musobola okubeera nga musumatuse yali abagoba okubeera nti ayagala okubajja mu bulamu bw'ensi wa agraqna ne tuzikiriza ala Firawuna abantu ba Firaawo bwe baali nga baagala okubeera nga babamalawo ne babeera nga nabo basomoka ennyanja nga babagobaganya Allah subhanahu wa ta'ala abategeeza mu kiseera we baali baagala okubeera nga babatta nga babatwalaganya babagobaganya nga babaagala okubatta Allah subhanahu wa ta'ala n'agatta ennyanja neekomawo n'ezikiriza Firaawo n'abantu be wa antum tanzurun ekyo kyakolebwanga nammwe mutaddewo amaaso gammwe mulaba obusungu bwa Allah subhanahu wa ta'ala bwe yatuusa ku bantu abo ate n'ekisa kye kye yabatuusaako mmwe n'abeera nga abasomosezza emitala Allah subhanahu wa ta'ala abajjukiza embeera ye yaliwo musobole okubeera nga mukkiriza tukimanyi bulungi nti nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wa sallama mu kiseera we yatumirwa abasajja bani Israel abayahudi baali baamala dda okusenga e Madiina abayahudi abo abaasenga e Madiina nga Allah ayagala bakkirize nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama naye olw'obukambwe bwabwe n'obukambwe bw'abakitaabwe eri bannabbi abaatumwanga abantu bano yagezangako okubajjukiza basobole okweddako baleke okubeera nga bakadde baabwe kubanga baalina emitima emigumu nga bannabbi abamu babatta nga bannabbi abamu babatuusaako ebisago ebya buli kika Allah subhanahu wa ta'ala abajjukiza embeera ey'abakadde baabwe gye baalingamu basobole okubeera nga beddako bakkirize nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama oyo nabbi abajjidde nga yewe enkomerero mu bannabbi. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذ مجكريك سيرا وعدنا موسى بتوارغانيسا موسى 40 ليلة ngatwine endagaano yaffe naye ey'ebiro 40 nga batugamba nti ebiro ebyo 40 bwe mwezi omulambo ogwa Dhulqaada gattako n'ennaku 10 eziri mu mwezi gwa Dhulhijja gy'ebiro 40 Allah subhanahu wa ta'ala yalagaanyisa Musa alayhi salam abeere ng'agenda okusisinkana Allah subhanahu wa ta'ala oluvannyuma lw'okumusomosa ennyanja n'abantu be. Allah subhanahu wa ta'ala yamuyita abeereko naye mu lusirika amukwasa amateeka aganaafuga abantu bano abamaze okusomoka obulabe bwa Firaawo. Thumma oluvannyuma nga Musa amaze okuva mu bantu baanonya obubaka eri Allah ittakhadhtum al-ijla mwasalawo okuteekawo akatemu kasinze min ba'dihi oluvannyuma lwa Musa ng'agenza okunona amateeka wa antum zalimun nga ddala mu butuufu nammwe okukola ekyo mwali balyazaamaanya kubanga akate kaakolebwa omusajja Samiri n'abeera nga Allah subhanahu wa ta'ala
abasobozesezza okubeera nga bakasinza oluvannyuma lw'okukawulira nga kavuddemu okuŋoola n'okuvaamu eddoboozi ne bagamba nti ono ye katonda wa musa abuze bubuzi okuleka katonda emabega, ono ye katonda gwe tujja okusinza okutuusa musa lwalikomawo, nga Allah subhanahu wa ta'ala n'abagamba nti mwali bantu balyazaamaanya, nze yabasumatusa Firaawo nembeera nga mbawonyezza gye naazikirira, ate essaawa eno musalawo mutya okubeera nga musinza akate ne muleka okusinza Allah subhanahu wa ta'ala. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. ثم oluvannyuma lw'okubeera nti mwasinza akate, agamba bo naye nga yali agamba bajjajjaabwe abo abaaliwo nga bo bano tebannabeerawo abaaliwo ku mulembe gwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Allah subhanahu wa ta'ala amugamba thumma oluvannyuma afawna ankum, twabasonyiwa ekyo kye mwakola, min ba'di dhalika, oluvannyuma lw'ekyo ekyokusinza akate Allah subhanahu wa ta'ala yabasonyiwa, la'allakum tashkurun, musobole okubeera abamwebaza. Allah subhanahu wa ta'ala abuulira ba bani Israila abaali mu Madina basobole okukkiriza nabbi sallallahu alaihi wasallama, ng'ababuulira gye nvudde w'abakadde baabwe, n'ababuulira gye nvudde waabwe, ng'abakitaabwe bwe baali abantu ab'obuvunaanyizibwa nga Allah yabaagala nnyo, naye Allah subhanahu wa ta'ala abantu abo okubaagala ennyo ate kyabaviiramu okubeera nga boonooneka. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ آتينا موسى الكتاب مجكرر توا موسى كتابه والفرقان نتموا amateeka agaawula wakati w'ekirungi n'ekibi, ne tubeera ng'asobola okunnyonnyola abantu Allah by'ayagala n'ebyo ebinyiiza Allah, la'allakum tahtadun, musobole okubeera nga muluŋŋama okusobola okugoberera Allah subhanahu wa ta'ala by'ayagala n'okwewala ebyo by'atayagala. Allah subhanahu wa ta'ala yawa Musa alayhi salam ekitabo eky'Tawrat, n'amusobozesa okubeera nga asomera abantu amazima, n'abasomera n'abantu be ebyo ebirabika nti tebyali bituufu okubeera nga babikola nga Allah subhanahu wa ta'ala tabyagala. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قال موسى لقومه, جكر موسى ليقام بابانتو به, يا قوم بانتو بانج إنكم ظلمتم مزمم مليازامانيز أنفسكم ميو جموين باتخاذكم العجل روكتيك واكتن مكسنزا متفوشوك سنزا الله سبحانه وتعالى رجم بزبو فتوبوا إلى بارئكم كالمين نيري كتوندا وموين نموين نيزيشو شمواكو زيشي بكانت شمونيزا فاقتلوا أنفسكم كتوبا يممجكو برزاكو كبيرانغا متا ذلكم خير لكم عند بارئكم يشوشي سنغو برونجي كتوندا وموين mukwenenyakwa mukubeera nga kugoberezebwako okubeera nga muttiŋŋana. Fataaba Allahu alaykum, Allah yakkiriza okwenenyakwa mu luvannyuma lw'okukola kye yali ayagala. Innahu huwa at-tawwaabu ar-rahiim, Allah subhanahu wa ta'ala yo yakkiriza abeenenya, ate Allah subhanahu wa ta'ala ye musaasizi oyo alina ekisa ekingi. Allah subhanahu wa ta'ala yalagira abantu abo babeere nga battiŋŋana, abo abaasinza akate babeere nga babatta, n'abo abaalabanga abasinza akate ne batabagambako babeere nga batemagana, naye okutemagana kwagenda okukkakkana ng'abaasinza akate Allah subhanahu wa ta'ala abajjuludde abo abaali nga tebasinza kate bo nga bafunye ebisago, naye ng'ekibafunyisizza ebisago ebyo olw'okubeera nti baatunuulira empisa embi ng'ekolebwa ne batasobola kubeera nga bajoogerako babagiziyiza. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. وإذ قلتم جكرا وما يجرانغا مغامبانتي يا موسى وانغي موسى لن نؤمن لك تتجك ككسا إذا تتجك بيرانغا تككرزا مچو تغامبا
musa alayhi salam ayeno okukka allah subhanahu wa ta'ala yamala kumulagira alonde abantu 7 abalungi abateetaba mu kusinza kate bagende basisinkane allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala akwase musa amateeka nga nabo bawuliriza. naye bwe baatuuka eyo allah subhanahu wa ta'ala ne bamugamba abagoberezi ba musa titwagala katonda wo abeere ng'ayogera nga tuwulira. allah subhanahu wa ta'ala n'ayogera ne musa n'abagamba nti abasinziza kate n'abo abatasinziza kate bajja kukola tawuba nga battiŋŋana. allah subhanahu wa ta'ala n'alagira musa abagambe babeere nga bakola ekikolwa eky'okuttiŋŋana nga ye tawuba yaabwe bw'ejja okubeera ng'ekkirizibwa. abantu ba musa alayhi salamu ne bamugamba nti musa gw'okwogera ne katonda nga ffe tetumulabako tetujja kikkiriza. bakutugamba nti tugende twette nga tuwulira maloboozi gokka, ekyo tukiganye. hatta nara allaha jahratan, tetujja kukakasa by'otugamba era tetujja kukkiririzaamu okutuusa nga naffe tumaze okwerabirako katonda kennyini jahratan mu lwatu nga situwulira maloboozi buloboozi. allah subhanahu wa ta'ala ekyo kyamunyiiza nnyo ekyaba bani israila okusaba okulaba ku allah subhanahu wa ta'ala n'amaaso gaabwe. jjukira nti ne musa yali yasabako okulaba ku allah. allah n'amugamba nti tojja kusobola kundaba. n'amugamba tunuulira olusozi olwo olujjudde enjazi bwe lunaaba lusigaddewo mu kifo kyalwo ng'omanya nti ojja kusobola okundaba. allah subhanahu wa ta'ala bwe yeeyoleka eri olusozi ne lusaanawo lwonna ne lubetenteka. musa n'azirika, musa n'agwa eri n'azirika. yagenda okudda engulu ng'amaze okukakasa obuyinza bwa allah subhanahu wa ta'ala nti tayinza kulabwako na liiso lya muntu. kaakati baabano ba bani israil bamugamba nti ffe okuwuliriza obuwuliriza amaloboozi tetujja musa kukkiriza era tetujja kukakasa by'otugamba. hatta nara allaha jahratan, twetaaga okulaba ku allah liiso ku liiso. fa akhadhatkum sa'iqa, jukiraawo allah subhanahu wa ta'ala bw'amala okunyiiga olw'ekigambo ekyo n'abeera ng'abaleetedde raddu n'ebakuba n'ebatta. wa antum tanduruun, mu kiseera ekyo mwali mutunula nga mulaba ng'abantu bafa omu ku omu olw'obusungu bwa allah bwe yaleetera mu raddu eyo yabakuba ne babeera ng'ebatirimbula omu ku omu nga buli muntu atunulira munne engeri gy'asaanawo ne bafa ne bazikirira ne baggwawo. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. ثم oluvannyuma lw'ekyo nga musa amaze okulaajana nti ayi allah abantu abalungi obasse ndiddayo nti abantu bange ne mbagamba nti abantu be natwala nga be bantu abaali abalungi baafa ne baggwawo. allah subhanahu wa ta'ala naddira mu musa thumma ba'athnakum, oluvannyuma twabawa obulamu ne tubazza engulu ne tubeera nga tubataddemu obulamu ne muzzuukira buto ne mubeera abalamu nga bwe mwabadde. min ba'di mautikum, oluvannyuma lw'okubeera nti tubadde tumaze okubatta. la'allakum tashkurun, nga tusuubira nti mujja kwebaza. naye era ssebo abantu abo olw'empaka ennyingi ze balina n'obutakkiriza era ebyo allah bye yabasuubiramu tebaabikola. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وظللنا عليكم الغمام, mujjukire ekiseera we mwali mu ddungu allah ng'amaze okubagamba okulimalamu emyaka 40 oluvannyuma lw'okujeemu okuyingira mu nsi ensuubize nga mutiddeyo. allah subhanahu wa ta'ala n'abasaako ekibonerezo ky'okubeera mu ddungu emyaka 40 ng'omusana gubabengeya. allah agamba nti wadhallalna alaikum alghamama, mujjukire ekiseera bwe mwali mu ddungu ne tubeera nga tubasiikiriza n'ekiro omusana obutabookya nga kyekikola nga ambuleera. wa anzalna alaikum almanna wassalwa, era bwe mwali mu ddungu eyo ne tubasiza ebyokulya ne tubasiza n'ebyokunywa. allah subhanahu wa ta'ala wanategeeza abamanyi batugamba nti almanna kyali nga kyakulya ekifaanagana n'omubisi gw'enjuki mu buwoomu n'endabika nga kiri mu bungi obw'ekika obw'ekitalo, nga gy'oli nti buli muntu asobola okubeera ng'akyetuusaako nga watali kujula nga boolaba suubwe bwagwa ku miti ku makya. allah subhanahu wa ta'ala yabaleetera ebyokulya ebyo nga babikozesa ng'omubisi gw'enjuki nga bagukozesa nga bali mu ddungu eyo olw'okubona enjala kubanga tewaaliyo byakulya.
abamu batugamba nti kyali kyakulya, abalala batugamba nti kyali mu kika eky'omubisi gw'enjuki. Wasalwa, Allah subhanahu wa ta'ala n'abateerawo ennyama y'ekinyonyi, ekinyonyi ekyo ekifaanaganira ddala ng'enkwale. Allah subhanahu wa ta'ala yabawa ennyama y'ebinyonyi, n'abawa okubeera nga balya ebyokulya ebirimu omubisi gw'enjuki mu kiseera we baabeerera mu ddungu, n'abeera nga abibikiridde n'ekiro omusana obubeera nga tegubwokya, n'abagamba kulu mulye min tayyibaati ma razaqnaakum, ebirungi ebyo bye tubagabiridde bwe mubeera nga mulye ku ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byabawadde ebirungi. Wama zalamuuna, abantu abo tebaatulyazaamaanya, walakin kanu anfusahum yadhlimuun, naye baalinga balyazaamaanya myoyo gyabwe gyokka. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. وإذ قلنا مجكرات كسيرا بتواغamba nti udkhulu hadhihi alqarya, muyingire ekyalo kino oba ekibuga kino Allah subhanahu wa ta'ala kiyali yabasuubiza okubeera nga mukiyingira. Ekiseera kyatuuka ku mulembe gwa Yusha ibn Nun, omusajja oyo yabeerako ne Musa nga batambula ku lugendo bamale basinkane Khidri. Allah subhanahu wa ta'ala yamuwa obuyinza n'abeera ng'azze mu kifo kya Musa ne Haruna nga bamaze okuva mu bulamu bw'ensi, ne babeera nga bakulembedde ogenda okuyingira mu kyalo ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kiyali yabasuubiza oba kiyite ekibuga Allah subhanahu wa ta'ala kiyali yabategekera okubeera nga bakibeeramu, wadde nga kyalimu ba Amalika, abasajja abaali ab'amaanyi abazito. Allah subhanahu wa ta'ala yabagamba mugende mubalwanyise mubajjemu mubeere nga mubeera mu nsi yaabwe. Allah subhanahu wa ta'ala agamba atya, idh qulna, mujjukire bye twagamba bakadde bammwe, udkhulu hadhihi alqarya, mugende muyingire mu kibuga kino Allah subhanahu wa ta'ala kiyabasuubiza okubeera nga bwe bulibeera obutaka bwammwe nga gye mujja okubeera. Fakulu minha, mubeere nga muli mu kyalo ekyo nga mulya haithu shi'tum ragada, ekyo kyonna kye muba mwagadde mugadde bugazi, mubeere nga mulya wano na wali, kyonna ekibala ekiriyo kye muba mwetaaza eri emitima gyammwe, mubeere nga mulya ebibala ebiyitirivu, ebyokulya ebiyitirivu ebirungi ebitagwawo. Wadkhulu albaaba sujjadan, naye bwe mubeera muyingira omulyango gw'ekibuga ekyo muyingire nga muvuunamye. Ekigambo kuvuunama kirina amakulu mangi, kiyinza okubeera nga kitegeeza muyingire nga mukotese ku mitwe gyammwe olw'obuyinza bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ekigambo kukoteka mitwe kirimu ekiraga okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala abasobozeseza okubeera nga mufunye obusobozi obuyingira ekibuga kino. Waqulu, ate mugambe bwe mubeera muyingira mu mulyango gw'ekibuga kino nga mumaze okukoteka ku mitwe gyammwe kubanga muvuunamye, hitta, mugambe nti ayi Allah, beera nga otunaazaako amazambi gaffe, otusonyiwa ebyo byonna bye twakunyiiza mu kiseera we twagaanira okubeera nga tuyingira mu nsi eno ku mulembe gwa Musa alayhi salaam. Ne twekangabiriza, ne twetumiikiriza, ne tumugamba nti genda Musa gwe ne Katonda wo mulwane nga ffe tutudde wano. Mugambe Allah subhanahu wa ta'ala nti tusonyiwe mu kiseera wano waabasobozesezza okubeera nga muyingira ekibuga. Bwe muba muyingira mu kibuga mugambe nti Allah subhanahu wa ta'ala tusonyiwe otunaazeeko ebyo bye twakunyiiza, ate mukoteka emitwe gyammwe nga muyingira. Akabonero akalaga obukulu bw'okubeera nti Allah subhanahu wa ta'ala abatuusizza ku kigambo ekikulu. Era mugambe bwe munaabanga mukoze ebintu ebyo, naghfir lakum khataayakum, tujja kubasonyiwa amazambi gammwe ago ge mwakulembeza okubeera nga mukola. Wasanazidu almuhsinin, ate bwe tujja okwongera ebirungi abo abanaaba nga beeyisizza mu mpisa ennungi. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. فبدل الذين ظلموا, bakyusaabo abalyazaamaanya qawlan, ekigambo Allah subhanahu wa ta'ala teyali yabagamba okwogera ekya hitta, ekyali kitegeeza nti ayi Allah subhanahu wa ta'ala tusonyiwe otunaabuuleko ebyo ebyakunyiiza we twagaanira okubeera nga tuli ne Musa tuyingira mu kibuga kino.
Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti bakyusa abalyaza amaanyi ekigambo ne boogeramu ghayra alladhi qiila lahum, ekitali ekyo ekyabagambibwa wadde nga kyali kyefaanaanyiriza, kubanga ekigambo kye baali babagambye okwogera kyali kitegeeza hitta, ate bo ne boogera hinta nga kirina amakulu malala agategeeza empeke y'eŋŋano, so nga ate kyali kirimu amakulu agategeeza nti ayi Allah tusonyiwe obeere ng'otuddiramu ku ebyo ebyakunyiiza mu kiseera bwe twagaanira okugondera Musa ng'atugambye okuyingira mu kibuga kino. ayi Allah beera ng'otusonyiwa. Allah subhanahu wa ta'ala abantu abo emputtu gye bamwinako n'obujeemu obwali obw'ekika ekyawaggulu bwabaleeteranga okuzannyira mu bigambo Allah subhanahu wa ta'ala n'ebikolwa bye yabanga abalagidde. nga gwe bw'oyinza okugamba omuntu ayogera ekintu ekyobuvunaanyizibwa, kabaka ye n'agamba nti kalata olw'okwagala okuleeta olumanyimanyi ku bigambo by'oba omugambye okwogera, so nga ate birina amakulu ga njawulo yadde nga birina ennyuka ezaagala okwefaanaanyiriza. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atugambye nti baakyusa ekigambo ghayra alladhi qiila lahum, ne boogeramu ekyo ekitali Allah subhanahu wa ta'ala kye yali abalagidde okwogera. فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا, ne tulyoka tussa ekibonerezo kyaffe ekyakawumpuli ku bantu abo abaali abalyaza amaanyi b'amateeka ga Allah, mina samaa'i nga kiviira ddala mu ggulu. Kawumpuli n'alyoka abadaaza n'abaleetera endwadde ezo ezitawuna ez'olukonvuba, bima kaanu yafusukuuna, olw'obwonoonefu n'obujeemu bwe baalaga eri Allah subhanahu wa ta'ala. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ استسقى موسى, جكرا موسى abantu bere bamusaba amazzi ag'okunywa nga bali mu kiseera we baali nga bali mu ddungu ng'ennyonta ebali bubi, ne bamugamba Musa tusabire Allah subhanahu wa ta'ala katonda waatuwa amazzi, naye twasomoka ennyanja ne tujja eno ate teri mazzi, ate tuli mu bwetaavu bw'amazzi. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba faqulna adrib bi'asaka alhajar, ne tugamba Musa kuba n'omuggo gwogwo ejjinja. Abavunuzi abamu bagamba nti gwe muggo gwaffe gwe yakuba ku nnyanja, omuggo guno gwasobola okufuuka omusota mu kiseera bwe yali mu byamagero ng'abikola n'abalogo ba Firawuna la'natullahi alayhi. Ate Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza nti Allah subhanahu wa ta'ala yamulagira akube ne ku jjinja. Ejjinja eryo abamumanyi abamu bagamba ejjinja eryo eryaddusa engoye za Musa alayhi salam mu kiseera abantu bwe baali bamwogererako ng'anaaba yekka, nga tanaaba na Bani Israa'iiri abaali balina empisa ey'okunaabira awamu mu kidiba. Ne balyoka bamuteekako ekigambo ekigamba nti Musa ekimugaana okunaaba naffe alabika yalwala obulwadde bw'empanama. Allah subhanahu wa ta'ala lumu n'ayagala abalage nti Musa talwalanga bulwadde nga bwe balowooza. Musa yali anaabanga ali mu kifo w'anaabira yekka, engoye ze ng'azitadde ku jjinja. Ejjinja eryo lyasobola okuddusa engoye ne libeera nga ligenda litambula n'engoye ezo, nga Musa bw'ajja aligoba ng'ali bwereere. N'abeera nga Musa alayhi salam ejjinja lyamuyisiza ddala Abayisirayiri bwe baali banaabira mu gurupu yaabwe, ne bamutunuulira ne bamwetegereza, ne bakakasiza ddala nti Allah yamutonda butonzi musajja, naye nga taliiko bulwadde bwe baali bamwogera, bwe baali bamutemeredde nti yali abulina. Musa alayhi salam obunyiivu bwe yalina, yakuba ejjinja eryo ne lijjako n'olubale obuufu bw'ekyo ekikolwa kye yakola eky'okubeera nti yalikuba. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti twagamba Musa akube ejjinja n'omuggo gwe. Allah subhanahu wa ta'ala fanfajarat minhu 12 'ayna, ne libeera nga lifubutuseemu ensulo 12 ng'era ebika byabwe bye byali 12. Kad alima kullu unasin mashrabahum, buli bantu baategeera bulungi nnyo ensulo yaabwe gye balina okubeera nga banywako.
ab'ekika ekimu ng'ebikaba byali 12 buli kika ne kibeera nga kitegedde bulungi layini gye kinaabeera nga kisimbamu okunywa. Allah n'abagamba nti kulu washrabu min rizqillah, mulye nga bwe munywa, nga bwe twagambye nti yabasiza almanna wassalwa. Kakati wuno bwe bakaabye ng'ennyonta ebali bubi beetaaga abalina obwetaavu bw'amazzi, Allah abawadde ejjinja erivuddemu amazzi oluvannyuma lwa Musa alayhi salaamu okulikubako omuggo gwe. Allah subhanahu wa ta'ala n'abagamba mulye ate munywe birizqillahi, ebyo byonna Allah yabikoze riziki evudde gyali. Wala ta'asaw fil ardi, muleke mu nsi muno okubeera nga musaasaanyamu obwonoonefu, mufsidiina nammwe ne mubeera nga mweyisiza ddala mu mpisa ey'abantu aboonoonyi. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وإذ قلتم مجكريك سرر mwagamba ya Musa wange gwe Musa, era eddoboozi lye baayitangamu nnabbi waabwe nga tebataddeeko ku linnya lye katiibwa konna nti nga ya Rasulallah oba ya Nabiyullahi Musa, baamuyitanga erinnya kkalu ya Musa wange gwe Musa. Ekimu ku kiraga empisa zaabwe bwe zaali embi mu njogera yaabwe ne nnabbi waabwe alayhi salaam Musa. Iz qultum, mujjukire ekiseera Allah agamba nti wa iz qultum ya Musa, mujjukire ekiseera bwe mwagamba nti wange gwe Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin, titujja kugumiikiriza ku mmere y'emu ey'ekika ekimu buli lunaku gye tulya yadde eva wa Allah, naye tukooye okubeera nti tetukyusa ku kika kya byakulya. Fad'u lana rabbaka, tukusaba obeere nga okusabira Katonda wo, wuliriza eddoboozi eritaliimu mpisa. Baali badde nga bamugamba nti tusabire Katonda waffe, naye era tebamukkirizanga nti Katonda waabwe, olw'okubeera nti mu mitima gyabwe mulimu akantu akayingiramu ak'okusinza ente ne kabeera nga kannyikidde. Naye Allah subhanahu wa ta'ala bulya bw'atunyumiza bwe baagambanga Musa alayhi salaam, fad'u lana rabbaka, tusabire Katonda wo, yukhriju lana, abeere nga atufulumiza, mimma tunbitu l-ardu, atumereze ebyo ebiva mu ttaka, ettaka bye limeza, ettaka bye likuza, ettaka bye lifulumya, bye twagala okulyako, ebiva ku ggulu, ebiva mu ggulu ewa Allah subhanahu wa ta'ala. Tulabika nga tubikooye olw'okubeera nti byakulya bya lutentezi tebikyukako, naye twasaba Allah subhanahu wa ta'ala Katonda wo abeere nga atufulumiza, atuwa ku ebyo ebifuluma mu ttaka, ettaka bye limeza bye tuba tulyako. Min bakliha, gamba ng'ebivaavava bya ettaka bye limeza, mwe muli greens ez'ebika ebyenjawulo oba ebivaavava nga bwe twabikazaako. Allah subhanahu wa ta'ala baamusaba abeere ng'abawa ku bivaavava ebiva mu ttaka, ebimera nga bimeruka biva mu ttaka, bye baba balyako. Bakooye okulya ennyama eva mu ggulu, bakooye okubeera nga balya almanna, alinga omubisi gw'enjuki. Oyo Allah subhanahu wa ta'ala bwe yakakasa nti yajja okubagasa era yalimu obulamu bwabwe obujja okubeera obulungi. Wa qissaiha, ne bagamba era twagala otubeere ng'otufulumiza, twagala obeere ng'otuwa ku ebyo ebifuluma mu ttaka, gamba ng'emboga oba cukkamba, abantu abasinga obungi gwe bamanyi obulungi. Allah subhanahu wa ta'ala ne bamusaba wafumiha, ne katungulu kimu amera ng'ameruka ava mu ttaka, oyo naye gwe twagala okulya. Wa adasiha, ne adasi Allah subhanahu wa ta'ala abeere ng'amutuwa oyo amera ng'ameruka ava mu ttaka, mu Luganda gwe bayita dengu. Oba Allah subhanahu wa ta'ala ekyokulya ekyo buli yenna yali abaddeko mu nsi z'Abawarabu, adasi kyakulya kiganzi nnyo, kiriibwa nga kikozesebwa ng'enva,
nga kyakulanga obujanjaalo obutonotono naye nga basobola okubusotta nga magero omukwafu ne babeera nga basobola okubuliira ku bika by'emmere ng'emigaati capati n'ebika ebyenjawulo bye balya. Allah subhanahu wa ta'ala ne babeera nga bamusabye adas wa basaliha obutungulu obuva mu ttaka obumeruka n'ettaka. Allah subhanahu wa ta'ala ne bamusabye ebyokulya ebiva mu ttaka nga bakoye okulya ebyokulya ebiva eri Allah subhanahu wa ta'ala mu ggulu. Qaala Musa n'abagamba atastabdiluuna musazeewo okuwanyisa alladhi huwa adina ne mwagala ekyo ekirabika nti kyekintu ekyebbeeyi entono kyekintu ekirina omugaso omutono eri obulamu bwammwe billadhi huwa khair ne mukiwanyisaamu ekyo ekisinga obulungi nga kyekisinga obulungi ekisingamu ebirungi ebigasa obulamu bwammwe. Allah subhanahu wa ta'ala n'abagamba kale nga bwe musabye ihbitu misran mugende ku kyalo oba mu kibuga ekiyitibwa misira gye mujja okusanga fa inna lakum ma sa'altum eyo gye mujja okusanga ebyo bye musabye gye mujja obbisanga mubeere nga mubirya mubyeyambise bidde mu kifo kyabiri ebibadde biva eri Allah subhanahu wa ta'ala. Wano yali ategeeza Misra nga si ye Misiri eri gye badduka gye baali bababonyaabonyeza Firawo gye yali abatulugunyiza, wabula kibuga mu bibuga ebyaliwo Allah subhanahu wa ta'ala bye yali yateekawo obudde obwo. Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza ng'agamba ti abantu abo bwe baasalawo okubeera nga beeyisizza mu ngeri eyo, Allah subhanahu wa ta'ala n'abasindika mu kibuga ekyo gye balina okubeera nga bajja ebyokulya ebyo bye baasaba, n'abagamba ebyo bimusabe gye biri. waduribat alayhimu dhilla, Allah n'alyoka abakubako ekigambo bukkakkamu n'ekigambo bunyoomoofu olw'emputtu gye baalaga, walmaskana n'abakuba n'embeera eyo ekyavu ne babeerera ddala mu mbeera eyo obw'amasikiini. wabaa'u bighadabin min Allah, ne babeera nga bakyuse okudda ku sayidi eriko obusungu bwa Allah. dhalika biannahum kaanu yakfuruuna biayati llah, kulw'okubanga abantu abo ddala mu butuufu baali nga bawakanya nnyo eri amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala. era abantu abo wayaktuluuna annabiyiina bighayri lhaqqi, baasalangawo okutta bannabbi ba Allah nga tebalina nsonga ntuufu, nga tebalina kye babalanga kyannama ddala mu ngeri enkyamu, ne babeera nga babattira obwemage. Allah n'abeera nga abataddeko obusungu bwe, n'abeera nga abataddeko obukkakkamu n'obunyoomoofu, n'abatuusa ne mu mbeera embi ey'obwavu obuyitirivu. dhalika bima asaw, ekyo nga kikolebwa olw'obujeemu bwe baalaga. wa kaanu ya'taduun, n'embeera gye baalingamu ey'okulumbagana ensalo za Allah subhanahu wa ta'ala, nga bavvoola amateeka ge n'okugatwala nti si kintu. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الذين مزم الدراب آمنوا أبكرزا بدر أبكسلام أبنم الدراب والذين هادوا نابا بانتو أبالينغا bayudaaya abannama ddala abeebeeranga bagoberera ettawuraati, wannasaara n'abakristaayo abaalinga ddala beenywereza ku bigambo bya Isa bye yayigiriza, wasabiin n'ekyo ekibinja ekyali kyenywereza ku kutongoza Allah subhanahu wa ta'ala naye nga kyekutte ku Zabbuuli eya Daawuda. Man amana minhum billahi, ye yenna yali mu bo ng'akkiriza bulungi Allah ng'enjigirize yaliwo obudde obwo. wal yawmil akhiri, n'abeera ng'akkiriza nti eriyo n'olunaku lw'enkomerero. wa amila salihan, n'abeera nga yeenyigidde mu kukola emirimu emirungi. falahum ajruhum, Allah abasuubiza nti bajja kufuna empeera yaabwe inda rabbihim, wali Allah waabwe. wala khawfun alayhim, tebagenda kubeera nangeri yonna yakutya, tebalifuna kubeera nga batya kusisinkana Allah waabwe. wala hum yahzanun, era tebagenda kufuna mbeera yonna ebanakuwaza, tebaakunakuwala.
ate tebagenda kubeera nga batya embeera yonna eribeerawo obudde obwo ku lunaku lw'enkomerero. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. الله سبحانه وتعالى قام وإذ أخذنا مجكريك سيرا بتواقواتا ميثاقكم إندقانو يامي يجي ياماني جتواقولا فنموي nitubeerange yaffe tuginywezezza kubanga Allah tamenya ndagaano ze zamaze kukola naye abantu ate be bamenya endagaano zaabwe ze bakoze ne Allah ajjukiza babani Israili ebyengera bye yali yabawa bakadde baabwe ne gyenvudde waabwe yenna ng'abategeeza empisa z'abakadde baabwe ezo ze bajjanga beeyisaamu ng'ababuulira basobole okubeera nga beddako abaliwo ku mulembe gwa Nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam babanu Israila basobole okubeera nga bakkiriza abannamaddala olw'okumala okutegeera gyenvudde waabwe nga bwe yali gyafaanana baleke okubeera nga bakadde baabwe baleke okweyisa nga abo abakulembera bwe beeyisa mu ngeri Allah subhanahu wa ta'ala yamunyiiza. Allah agamba nti wa idh akhadhna ajjukira bwe twakwata mithaqakum endagaano yammwe wa rafa'na fawqakum at-tuura ne tusitulira waggulu wammwe olusozi. Allah yaleeta olusozi olw'amaanyi ne lubeera waggulu waabwe nga lukumpi lwagala kutuuka ku mitwe gyabwe nga kikyabalanga khudhu ma atainakum twagala kati mukwate kifuba ddembe amateeka ge tubawadde twagala kuddayo gazanyisa bwe munaagazanyisa olusozi lujja kubeera nga lubabuutikira bikuggwati kati mugakwate na kifuba mujja gakwata kifuba ddembe wadhkuru ma fiihi mujjukire buli kyonna kyonna ekiri mu tawuleeti yammwe ekiri mu kitabo kyammwe mubeere nga mukikolerako nga Allah subhanahu wa ta'ala bw'ayagala la'allakum tattaqun musobole okubeera nga mubalibwa mbatya Allah bakkiriza nti ai Allah totukuba lusozi tukkiriza ne balayira n'okulayira nga bwe bajja okubeera nga bakwata amateeka ago era bejjukiza n'okutegeera n'okubeera nga bateeka mu nkola amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala agali mu kitabo kyabwe babeere nga Allah babalamu bajja okubeera nga bamutya. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ثم oluvannyuma lw'ekyo olusozi tumaze okulubajjako nga mumaze otukakasa nti mujja kuba bawulize abateeka mu nkola amateeka ga Allah nga bw'ayagala tawallaytum mwesuulirayo ogwa naggamba endagaano ne mugisuula muguluka min ba'di dhalika oluvannyuma lw'ebyo eby'okubeera nga mwali mumaze okikakasa falawla fadlullahi alaykum singa tekyali kusaasira kwa Allah subhanahu wa ta'ala singa tekyali kisa kye singa tekwali kubeera kusaasira ku rahmatuhu n'okusaasira kwe singa tekwali kusaasira kwa Allah n'ekisa kyalina gye muli lakuntum min alkhasirin mwali badde mu bantu ab'okufaafaaganirwa olufaafaganirwa olwannamaddala. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. ولقد علمتم mazima mwakitegeerako dda ekyagwa alladhina kwabo i'tadaw minkum abaalumbagana mummwe amateeka ga Allah fi sabti naddala ku lw'omukaaga lwe yabagaana okuvuba ne basalaasala amagezi agakwata ebyennyanja ku lw'omukaaga nga bamaze okukola emikwesese ne bakola n'emyala ne bagizibikira ku lw'omukaaga ne babivuba ku Sande. Ekintu ekyo ekyabagwako mwakimanya ti Allah subhanahu wa ta'ala mummwe Abayisirayiri mu bakadde bammwe abaaliwo obudde obwo abaalumbagana olunaku lw'omukaaga Allah lye yabagaana okuvuba ne babeera nga bavubye fakulna lahum ne tubagamba kunu mubeere qiradatan enkobe oba enkima khasiin ezijjudde obuswavu. Allah subhanahu wa ta'ala yakyusa ebifaananyi byabwe n'abakolamu enkobe eza wansi ezitalina katiibwa wabula enkobe eziriko ekibonerezo kya Allah subhanahu wa ta'ala.
فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين فجعلناها توافولي chikorwecho nga kyali nakalan kibonerezo lima baina yadaiha kwaba abaliwo obudde obwo abaali bakirabako n'agaabwe wama khalfaha n'abo abajja oluvannyuma lwabwe basobole okubeera nga beebuulirira n'ebikolwa ebyo ebyatuuka kwabwe abaali abajeemu Allah subhanahu wa ta'ala ng'amaze okubafuula enkobe eza wansi. Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba kyali kyakuyiga, kyali kyakulabirako, kyali kibonereza ekyannamaddala ekijja okubeera nga kigasa eri abatya Allah nga baagamba nti wa maw'izatan lilmuttaqin, nga kyakwebuulirira eri abalimu okutya Allah subhanahu wa ta'ala nga bakitegeera bulungi nnyo nti bwe tunaabeera nga tutidde Allah tujja kuwona, bwe tunaaba nga tetutidde Allah subhanahu wa ta'ala ayina amaanyi agatubonereza nga bwe yabonereza abo abaatukulembera abaasooka n'abafuula ebifaananyi byabwe n'abikyusa, kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yenna nnyini kukyusa mbeera.